ate gwe nkuyambe muki? Mva ku poliisi banga nina kwogera naawe. Sebo golowooza kwogera bwogezi nange bamute. Ninga ddala lwaki oyagaliza munne ekkomera? Kyogamba gwe tolaba ki kye yankoze? Kale nsaba kunsonyiwa ku lulwe. Ekyo yalina okukyeyogerera. Nasasulira ne ssente z'eddwaliro ze ntaddemu. Mumanyi poliisi ze n'abeeyagala. Bagaa ssente mmeka? $5,000. Prossy, ako kabandegi obubandegi ke kakosinze ssente zonna. Ebyo gwe obimanyi. Emotional I'm damaged. Ebiwundu ebbanga lye binaamala. Simanyi na butya bwe ngenda kusula. Kale, sawa tukendeeza ku ezo ssente. Oba si ekyo neewa. Ekya ssente nze nsobola okyesonyiwa. Okimanyi naawe ekyo sikisobola. Okay, kati weesootinga. Leka tibino biki. Sente zange zonna omunyidi azikubye. Ngenda bikagenda kuva mu kapapula. Kuba ne sente ze bampereza teziweze yadde ne wiiki. Mukama Katonda. Hello Chigozi. Ate wali mpozi gwe. Mwana afisi byangu. Bango bate wabimanya. Eki? Gwe kyogamba bakugamba munze yegoba. Naye mwana akakyali sikangu. Gwoyinza okikiriza nti bango bano okungoba naye nga tewalina nsonga eryawo y'amaanyi. Nga obimanyi naye kuyiiya. Nali manyi nti oba wenna abeerako ono nga nsibasiba mu betting nti naafunayo ku kasente. Naye muganda wange omuyindi akuba. Muganda wange ojja kuba onnyambi. Kale mwana waffe webalimi. Kale. $5,000 ng'amanyiira. Katanti olina n'okumwetondera. Shiya, sijja. Ye teyankubira banze nabwe ntunula. Anti ye yaloopye. N'alaga nti nno gwe yamulumbye abadde yeetaasa. N'ekikazi ekyo bannange. Kale kyasaze na ku byange ne kitandika okunsosonkereza. Katanti ebyo byonna tebigasa. Tujjewa ssente ze. Tetugenda muwa ssente yadde n'emu. Tibagenda kwongerayo ebintu bya wano tobimanyi. Kasita okuteesa kulemagana nga bakwongerayo ku prison, then nga bakusaako n'emisango emirala. Sente zo tugenda zimuwa. Naye sigenda mwetondera. Awo at least bannyongerayo. Laika kye weesabira tokimanyi. Nze bwe bakwongerayo nga nkuta. Oli serious?
Wandivudde mu kugyewulira n'ombuulira be tuyinza okkubira. Waliwo mama wange naye ezo sente taziyina. Nange siziyina. Ninawo $10,000 ate era jjukira mbadde naakava kusasula landiredi. Kubirako ku mikwano gyo. Ani, Lucas tasobola, talina mulimu. Benjamin ye simanyi na gyali. Ndeka ddala mikwano ki egyo egitasobola nakuyamba ng'oli mu buzibu. Ate olabye nze ali mu buzibu. Ssebo, ebizibu ebyange bye bibyo, ndi girlfriend wo. Nakitegeeza tosobola kunnyamba nga ndina mu buzibu, kuba kati ndi mu buzibu tosobola kunnyamba. Nyabo, sazze wano kunnangira na kummanyiira. Singa wakkakkanya akajanja, tetwandiwadde mu bino ebizibu. Kale, nina $30,000. Koba oyongereza omuwaana. Kale anti ne poliisi fa bagisasula. Eki? Nekireka ekyo ekikazi kyagala twavuwaza. Kugamba ki? Ate njagala oyogere nakyo. Nze tekijja kumalako ssente zange za saving. Sente zaali za business kati raba. Anti singa wafuze obusungu bo tetwandituse ne wano. Kati onnenya. Ssebo, wali oyagala nkwegamba nkube nga nze simuddiza. Ompita Yesu. Ebyo byonna tebikyagasa. Kangende njogere n'afande nawe ssente z'anaatusalira. Ate ezo zo siziyina. Tandikiraawo okunnyamba. Bw'oba tosobola bannyongereyo. Kuba kati siraba mugaso gwo. Naye ande nga nkubeereddewo. Nezo sente ne bizinesi yonnyini gy'olimu sente zaali zange. Nkiwe n'ezeepangisa ennyumba nazo zaali zange. Naye kati gwe ndaba nga nsuddewo. Kimanyi teweetaaga kunzijukiza. Kangende ndabe kye nsobola okukolawo. Kati zo ssente z'oŋŋambye ziriddawo. $30,000 g'oŋŋambye ndagirira we gali. Jjako 3 gokka. Nze neeyamye. Kitegeeza waliyo n'endala. Ssebo nkugambye ssente za bizinesi. Kale ndagirira we ziri. Susan, how are you? What? Susan, I need your help. Bino ebintu bya Olivia biyingiddemu ssente ate Prossy agaanye okumusonyiwa. So kano mbadde nsaba oba oyinawo 10 olimpola enja likuddiza. Wabula onansonyiwa naye mbadde sirinaawo. Kale newe giba 5 sobola okuteetenkanyizaawo awo. Andi sisobola kumma ssente naye sirinaawo. Kale weebale. Prossy, tubadde tufunyewo $30,000. Batusaba ozikkiriza oggyeyo omusango. Ezo si ze nasabye. Sisaasira. Nkimanyi kale oyagala kumuyigiriza ssomo naye era nkiwaayize. Poliisi yatusabye $30,000. Ate nawe embeera gye ndimu ogiraba. So mbadde nsaba zino ssente ozikkirize. Tugende ku poliisi nakyo kiggwe. Nakuwadde option B. N'ezo ssente zo osobola okuziwa poliisi.
n'ebyokwetonda n'embivaako. girlfriend wawe mulyemu olukwe. Kati gw'olowooza singa ye yaba afunyeyo option asobola okulowoozaako. Biveeko ebyo. Tajja kumanya kasa tugenda kikola bwalo. Bw'oba nga weeyita mutuukirivu nga tosobola kukikola njagala emitwalo aga